Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe twogerera kati ensonga zitabufuuse ensonga era nga muganda wange mukwano gwange tongera bajjukiza n'obategeeza nti ebya Mayiga Katikkiro ate byo bifuukidde ddala bizibu. Mukwano gwange gwalowooza nti bibadde bya just nti era bibadde byakuyisa mbuyisa. Tongera okutegeeza nti agenda kukifuuwa nga akizza munda. Uganda eyawamu bannayuganda gye badde balindiridde bulijjo gye twagala okulaba nga tutambula nayo ate tulabika nga tugenda gituukako. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kwagala ggwanga, mwebale kutambulira ne bannayuganda mu kaweefano gwe tuliko okulaba nga twenunula, okulaba nga tutwala Uganda mu maaso. Tulina okukkiriza nti tugenda kufuna eggwanga eddungi lye tugenda okweyagaliramu nga bannansi. Era tusuubira nti Uganda eyawamu etukulembedde tegenda kubanga abo abalowooza nti bagenda tuyisa mbuyisa. Tugenda kufuna eggwanga eddungi ate tulina okukkiriza nti ligenda kuba ly'amaanyi era ligenda kuba solidi. So gwe muganda wange abadde aweddemu amaanyi, abadde alowooza nti ebiibe, abadde alowooza nti tetulitambula, nyongera okujjukiza nti ke kaseera oyimuke tutambulire wamu tutereeze Uganda mu kyalo liriko enkaayana. Njagalo lya nkubira essimu ng'enti nnyumba ya Kasirye Gwanga mu Kampala esangibwa wano. Kinana munana kinana mwenda Museveni yali tasulako. Baali bamaze okukola enteekateeka emujja ku Baganda bokka. Gwanga nalowooza nti ayamba Museveni. Yamusasula mungi. Gwayagala okakasa bye nkugamba. Noonya bagende ennyumba ya Kasirye Gwanga mu Kampala. Noonya ennyumba ya Dragon Nyanzi mu Kampala. Genda ononye byogaga bya Suleiman Kigundu mu Kampala. Naye temuyiga. Talina kyakwagaza. Oba kusanze mu Amerika n'akuwase talina kyakwetaaza. Nawulidde ennaku nga bampa sitole y'omukazi ono nempulya nga njala kaaba. Kati bwe nalabye ono nakanguubi ng'akaaba ate oluvannyuma ne yeetonda ne tosobola kwetonda ng'ebigambo bifulumye. Gamba obbiwa mwengalisanga wabifulumiza obulumi ensi yawulidde yabutegedde tebana kye babaagaza. Naye nga bamaze okukozesa okwonona image yo mu public bo kye baagala. Amanya ngalese for security reasons. Alright. Kalugede ku nsonga endala. Ennaku ze mbadde nga siri ku mutimbagano mpumuze nga labi yange naye ebintu bigambo bingi byadde bitambula. Mwe muli ne bannayuganda bannaffe Abanyarwanda nga bali mu kwekalakaasa era bayogedde bingi nnyo. Naye mu bigambo byayogedde ebimu baba bazanyiddemukko naye nze njala bawa analysis yange ku nsonga ezo. Mumpulirize bulungi nnyo. 1. Ffe nange kamwa kwogera olutalo lwaffe luli wakati waabo abatutulugunya abatutta. Olutalo lwaffe luli wakati waabo bw'obanga tewenyigidde mu kikolwa kyakutta kyakutulugunya na kusengula bantu ku mataka towulira bulumi ku bye twogera. Don't be
offended on whatever we say on the certain group of Banyarwanda. Our main enemies is Museveni and his group, including those who help him in those atrocities. So whoever feel offended about the message we pass against a group of Banyarwanda which is led by Museveni, that means you are among them. Sagala ulire bulumi nga totta tosengula bantu kumataka towamba tewenyigidde mu kutulugunya banda Uganda. Sagala ulire bulumi nga twogera message eno. 1. Tukola profile ku buli muntu yenna anyigiriza okuwamba n'okutta banda Uganda data tumulina. Kati gwe atali omu ku bo obulumi obujja luddawa bwe tuba twogera ku group y'Abanyarwanda bakulembera Museveni. Era buli omu agenda kubeera accountable for his crimes or her crimes against Ugandans. Omuntu yena golanga apapala manya nti either y'omu ku bo oba alina akakwate ku bo nga naye participating. Oba message yange eri clear? Lwaki nawuliddeko omukulu Frank Gashumba ng'ayogera bitakwatagana ne gwe bayita lawyer wano yagambye bw'ati. Decision makers, you know the history of Uganda. This is not the first time Uganda declaring Banyarwanda stateless on an Ugandans. In 82, Obote regime attempted, and you know what happened. We are very confident and determined to defend our existence in this country as citizens of Uganda. So we advise them actually to act wisely, to throw away that report and support the amendment of Article 10. It is a governance decision. It can only be taken by the president and cabinet. This cannot be produced as a private member's bill. This happened in Congo in 1960. It should happen in Uganda in 2024. This, if what happened in Congo was not disturbed by the subsequent presidents, we would not have wars in Congo. If this is not enacted, I cannot promise that we shall not have wars in Uganda. This can only be a governance decision. It must be a government bill, and this bill then shall be taken to Parliament by a government that has got a majority of members of Parliament to do the decision. All right. Mr. Mukasambidde ne group ya mufaanako mbalamusizaako muje baliko mwasoma naye temwayiga lwaki mukimanyi nti singa enseberamu amateeka agakola statement gye wakoze n'olooyawo ebeera ya busagwa nnyo. It's a treasonous statement esobola okukuleetera okusalako omutwe oba okusiba amayisa mu nsi ezirimu amateeka. Kyekisookera ddala. First and foremost, afuga eggwanga eryo Munyarwanda omugwira si bwe kiri eyeegaana eggwanga lye. Constitution ya Uganda erimu amawanga agasukka ndowooza gali 52 plus if I'm not mistaken. Montereza mbwe mba nerabidde. Buli ggwanga lirina we lisibuka era lirina olulimi. Si bwe kiri ndiye. Kati mmwe mu Uganda musibuka kitundu ki era mulina lulimi ki? Kyekisooka. Ffe Abanyarwanda betumanyi be Banyarwanda abafumbira abaafuna eggwanga era basangibwa Kisoro. Mwe musibuka luddawa era mulina lulimi ki? Kyekisookera ddala. Ekyokubiri omuntu kyandyagadde okumanya. Mbidde kiki ekibagoba? Kiki ekibagoba? Lwaki kiki ekibagoba kasooka embuuze? Lwaki mwanguyiza aba bagenda obbanoonya n'okubazuula amangu ne mubayambako
By the way, waliwo ekintu kigenda mu maaso mu Uganda kyesitegeera. Buli kintu kyejjayo kusuwe tubadde tukisuula nti kigenda kwejjayo. Kibadde kijja tubeera kizibu nnyo okuzuula mmwe baani ebigendererwa byammwe biki era ddi we mwatandika na bigendererwa bye biri luddawa. Ne kati simanyi lwaki ate pozi waliwo Emmanda Bwanika. Okay, no problem. Emmanda Bwanika, thank you very much. Buli ayogera ekintu ekyo alina ploti, alina ennyumba, alina passport ya Uganda, alina endagamuntu. Si bwe kiri bakola ne business. Lwaki mwejjayo nnyo okweteeka ku ngulu nga tewali kiki ekibagoba? Kikibagoba. Emmanda Bwanika. Waliwo ebintu bigenda mu Uganda nga nange sibitegeera. Speed kubitambulira. Engeri gye byejjayo okweteeka ku ngulu ebyandibadde bitubeerera ebizibu okutegeera mwana tubyejjayo byeteeka ku ngulu n'okubitegeera tubitegeera mu ngeri tubate. Simanyi lwaki ekintu ekyo kitandise okwejjayo bwe kityo. Mwe banyumwe bali ddala tuyambako okugusa omulimu ogwo n'okugutegeera. First and foremost, buli nsi erina obwetwaze bwayo kye tuyita sovereignty. Eggwanga Rwanda weeriri lirina ebika by'abantu bisatu. Kuliko Abatwa, Abahutu n'Abatuusi. Si bwe kiri nti ye. Mu Uganda Abanyarwanda bajja ne bakola ne batuuka ne bayingira mu ggwanga Uganda ne ba integrating ekigambo kye bayita ekigambo kiyita integration. They integrated with other tribes, mostly in the central and the western side of the country. So mukulu mukasambidde bw'obanga Abanyarwanda bava e Rwanda bajja ne beegatta mu Bannayuganda era mu Buganda bawa n'ebika n'amannya, kiki ekirala kye mwagala ennyo? Etteeka lya integration mu Uganda mweriri era likkirizibwa buli muntu okubeera integrated. Waliwo ekika kiyita intermarriages, omuntu okuba nga mwegasse ne muwasangana mu mawanga ag'enjawulo. Tetukirinaako buzibu. Omuntu yandibadde akubuuza mufa ki ennyo? The integration law is there. Everyone is free to integrate. Okujja n'oyingira mu kitundu n'okiwangalamu n'ofuuka n'ewetawa n'ofuuka mu bantu n'ofuukira ddala mu bantu abo nga toli akuvuna, tewali buzibu. Intermarriage tuwasangana buli omu, tewali buzibu. Kati mwe kiki ennyo nnyo kye mugoba okusukka kwaga amateeka abiri agaliwo? Erya intermarriage n'erya integration. Kiki ennyo kye mufa ekyenjawulo kye mwagala? Kati nga nze Kafulu mu kuzza obutambi bw'ebagano bunnyonnyola kambazeeyo. Waliwo kye tuyita pre-made statement. Pre-made statement bye bigambo oba ebikolwa mu mbeera eraga ekinaabeerawo mu maaso ne babikulaga kati oba ne babyogera kati gwe nga tofuddeeyo, naye nga bo baakulaga nti kino kye bapulaningira kyekiriwo. Oba kitegeera ekintu ekyo? Boogera ebigambo bino naye nga babyogera bakulaga nti gwe munnayo tosobola bitegeera. Kyova ffe kyatutera kubategeeza bigambo bino. Buli statement ekigambo ekyogerwa abantu bano kimanye nti kirimu existence weekiri, lwakuba tekinnatuuka budde kuvaayo kiraba physically nga kikolebwa. Bakulaga bye bakola naye boogera weebiri mu buwandiike naye tebannatuuka bikola, naye nga bagenda bikola. Lwaki?
mu ggwanga ly'abana waliyo Abahutu, Abatwa n'Abatuusi. Ge mawanga asatu. Googera olulimi olwo teruna kirwawukanamu, olulimi olwo teruna kirwawukanamu. Wabula abantu bano bwe bamigrating okutambula okugenda mu bitundu ebirala balina ekintu bakola kye bayita camouflage. Camouflage kwe kwambala ekintu n'ofaanana n'ekitundu n'embeera kwe kwambala ekintu ne weefuula ekintu ekyo n'okifaanaganira ddala. Katugambe n'obeera mu kibira ng'oyambadde engoye enjeru n'ofuna engoye nga za kiragala zifaanana ekitundu ekyo. Ekyo bayita camouflage. N'ofaanana ekitundu. Kati bano mu Rwanda muliyo Abahutu, Abatwa n'Abatuusi. Wabula bano ba migrants, Abanyarwanda bagenda batambula mu bitundu ebyo, batuuka mu bitundu ebirala, they camouflage. Ne beetuuma ekintu ekirala. Ne bakyayina nenga basigadde banyina olulimi boogera lwe lumu. One. E Congo muli Abanyamulenge, bano Banyarwanda, boogera olulimi lwe lumu Lunyarwanda. E Uganda tulina abavandume, abavandimwe, boogera olulimi lwe lumu Banyarwanda. Kyebuganda batuuka mu tulinawo ababano mbamanyi bulungi nnyo, be bamu boogera olulimi olwo, be bantu be bamu. Tulinawo n'abafumbira commonly abamanyiddwa nti bano Banyarwanda nga bali mu ggwanga Uganda bafumbira, boogera olulimi lumu Lunyarwanda n'ebikolo bya Banyarwanda. Kati bw'obabuuza abantu bano bonna ekizibu kyabwe kiri ludda wa? Ekizibu kyabwe bw'obasakulinga bonna, where is their concern and where is their problem? They are the one in power right now. They are the one killing people. They are the one grabbing land from the indigenous Ugandans. Naye, they want to be on top of each and every Ugandan. Nobawuza ekigendera kyamwe kiki. Teri muntu agamba nti wanani akubodde. Era njala kubuuza mukasambidde. Njagala mutete video nga waliwo abagamba oba minister oba nga bagamba mudde wammwe Rwanda ani tewali. Ne mwe kiki kimwagala nyensi bategiremu kimwagala mubeere. Kati kiri kye mbagambye nti bakola statement kati munazitera nti bagenda zikola mumpulirize bulungi nnyo. Mubadde muwuliranga ekibinja kye bayita M23 eky'Abanyarwanda abalwana mu Kongo abaagala okutulako Kongo. Ne tubaga nti ekibinja kiri mu Uganda era ekibinja ekyo Bujingo y'omu ku ba top commanders, Bujingo Pastor Bujingo ku ba top commanders. Sente ze funding ziva mu Uganda. Abantu abakola bikolo by'okukola silent genocide mu Buganda mu Uganda Banyarwanda group eno. Njagala uza statement zino bbiri. Osooka ovuga ebirowoozo byo bizze mabega omala obizze maaso ng'okozesa ekigambo kyetuta premeditated statements nti bano balina kye bapulaninga already nga weekiri naye tekinnavaayo nga balina kye bavuga okwefuula kye batali. Wulira ono mukasambidde. Briefly, they are right. That is one. But in a right Singapore. So M23 traditionally Banansi ba Kongo abogera Olunyarwanda. Bogera Lunyarwanda. So Abakongo benyini. Nga wano boyina Abanyarwanda. Nabana Abanyarwanda bali mu Uganda. Beba M23 abajja singa tebabakwata bulungi. Owulidde? Singa tebakwata bulungi. Mwagala tubaweweete bidde, mwagala tubaweweete bugere, mwagala tubanune makundi oba tubanune matu nga kimwagala singa tebakwata bulungi. Njagala za statement eno kanjize bulungi nnyo Julia bulungi nnyo. Briefly, they are right. That is one. But in a right Singapore. So M23 traditionally Banansi ba Kongo abogera Olunyarwanda. Bogera Lunyarwanda. So Abakongo benyini. Nga wano boyina Abanyarwanda. Nabana Abanyarwanda bali mu Uganda. Beba M23 abajja singa tebabakwata bulungi. Bajja kola M23 kuba kakati mbalaba babakutte. Baagala kulaga nti Obunyarwanda is a political party.
nti era balwana n'ennuupu ekitali kituufu tekikola na sense. Oga nti mu Uganda wetuteetereza tuli mu kuzimba M23 ey'Abanyarwanda abalijja bano ababakulembera kati basobola okuba nga they are opportunistic weaklings naye abalijja bajja bakulembera ku nsonga entuufu. So ekyabalwekyo they are demanding for their rights. They are demanding for their rights.